Minisita omubeezi w'ensonga z'amawanga amalala Okello Oryem ayanjulidde Paalamenti ku mbeera ya Bannayuganda abasoba mu 3,000 abali e South Sudan ng'era agamba nti bakola butaweera okuggyayo Bannayuganda bonna abali e South Sudan ku lw'olutalo olukyagenda mu maaso. Era Minisita asaasidde nnyo famire ezaafiiriddwako ab'enganda zaabwe ng'abaakafa bali abantu 11 ng'era 5 ku bo emirambo gyabwe gyatuusiddwa wano ku butaka mu ggwanga. Ng'emirambo emirala 6 teginnaba kuggyibwayo olw'ensonga nti ekifo ky'abattirwamu olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Of the 11, 5 died in Juba. Yes, 6 died outside Juba. 5 in the Juba, the bodies have been returned. The other 6 that the bodies were crushed. Oryem ayongerako nti teri muntu yenna e South Sudan agenda kulemesa gavumenti okuggyayo Bannayuganda e South Sudan kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutaasa abantu baayo. Anybody who attempts to interfere with the evacuation of Ugandans from South Sudan does it at he or her own risk. Our security personnel will have no mercy, I repeat, no mercy whatsoever for anybody who interferes in the evacuations of Ugandans from South Sudan. They stand warned. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko akulira akakiiko akalwanirira obwenkanya agamba nti gavumenti erina okuteeka eggwanga lya South Sudan ku nninga okulaba nga Bannayuganda abafiiriddwa ebintu byabwe baliyirirwa. Baddeyo beeterereza entalo zaabwe batuttidde abantu baffe si gwe gusoose si gumu si gwakubiri. Kiri very embarrassing. Just tugenda kukima bukimi mirambo South Sudan nga ffe twalwanirira obwetwaze bateeka okuweerera abaana b'abantu ne babazimbira amayumba ne basasula ne ssente za families ezo ezittiddwa. Gavumenti yonna erina obulambulukufu era efaayo ku bulamu bw'abantu. Kiyali badde esookeddeko kwe kutulaga obulungi mu bulambulukufu eyafudde gye yafiiridde emyaka gye yava ne kyabadde akola. Kakati ebyo nga tebirina tesobola kugamba nti erina gwegenda okusasulira. Mukama Katonda yatukuba omuggo munene okukolagana Southern Sudan. For Southern Sudan tujiwa ebintu ebirungi abantu bawe bajja wano tubakwata bulungi tubakwata ng'ekyatika towuirangako nti aba Southern Sudan babadde wali ne babagoba. Naye ffe bukyanga tu Southern Sudan ebeerawo abantu baffe babadde bakolerwa mu buzibu obw'amaanyi. Kwegamba abasajja aba Southern Sudan tebatwagalizangako kantu konna kalungi. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.